Paso era emikono waggulu bana imweba kinyumu ndala choteresa zeo Anita Mambo oye Anita Mambo oye Museveni oye Minister Kasolo oye basi mwepi Anita juu Anita Mambo si ra ja cha abagamba tusazirawo okuwagira Anita Anet Among Oye Honorable Kasolo Honorable Tavira NRM Chotera Tweyise bulungi kubanga omukulembeze wafubwa NRM tuyimiridde ku mpagi nnya naye empagi zonna bwe tuzituukiriza ensi eno etereera demokrasi mwalonze abakulembeze eyo mpagi emu socio-economic transformation ensimbi zaffe zitambula bulungi nnyo abantu tusomye ku UPE ensimbi za parish model zijja ez'emyoga zijja n'ebirala ate ng'emyoga gisibuka wano Kyotera oli bwayogera ku myoga bagamba kasolewa ekyotera kakati okwagala ensi zaffe zituliraanye gwe mwoyo gwa Afrika ekyo tukikolera ddala muwulira Parliament n'emabegakaawo e South Sudan olwaliyo emitawaana Parliament yakkiriza eggye ly'eggwanga ogenda okukuuma emirembe eyo ate tuleme kufiirwa eno kubanga tusondayo ebyamaguzi byaffe n'ebirala kale njagala okubasaba okunyweza NRM ebabeere ku mutima twasanyuka nnyo bwe twawulira nti ssentebe wa disitulikiti azzeemu okukwatagana ne minisita Aruna Kasolo ekintu ekyo mukitulireko mu ngalo era tubasaba mmwe ebiseera ebisinga enjawukana ziva mu ffe abantu abalonzi ne tusindika ebigambo mu nkambi eya Kisekulo ate tubaali tubisindika newa minisita awo nno newaffe erakayo olumu bimanyi n'okusala nga bagezaako okuteekawo oluwongo wakati w'abeerakayi n'abeekyotera naye kiikafuuwe fe tujja kukkiriza nti okukolera awamu kyekisinga luli strategic okuva e Masaka paka Mutukula nti lwe luleeta singa waba waliwo ebizibu ebigudde ku luguudo lwaffe olw'Emalaba Busia luno lwe tuba tulina lwokka naye emyaka gyonna lubaddewo ng'abantu abasinga balowooza ffe twagala bizibu by'ebusoga paka ono Speaker wa Parliament Anita Among bwe yayigira n'agamba no we need an alternative route singa wabaawo ekizibu abeekyotera babe nga tusobola okuyisaawo ki ebintu omukyalo oyo mukubirireko abakkiriza okuwagira Honorable Anita Among okumuwandako ebbuso Anita Among oye Anita Among juu Museveni oye Museveni juu ra cha Tugendewo bangi naye mukuba omubala mujje nga muli bangi musayininge mukuba omubala nga Vice Chairman w'NRM ate flaga bearer w'MP Kaputo tuwagira Anita Among nze kisooka nakola naye mu Parliament ey'ekkumi ekyokubiri byabadde akola ng'etteeka ly'omukwano gw'ebikujju ekyokusatu kuyimirirawo n'ababaka ne Parliament nti bwe wabeerawo ensonga ey'amaanyi ennyo ekwata ku ggwanga alemerako n'agituukako ekyokuna nti agasse regioni zonna omusanga ng'akyalidde Mengo sanga ng'ali mu Busoga sanga ng'agenze Teso sanga ng'agenze mu Banankole okugatta regioni zonna
akikoze buki bulungi nnyo nganzo mbaka yakolako naye parliament y'ekkomi ndowooza nsonga abantu b'omukyotera tulina ensonga nnyingi ey'oluguudo eyogeddwako tulina ensonga y'ensalo tawuni kanso y'emitukula tefuna ssente zimala kugibeezaawo nkyafu abantu b'emitukula bali bubi ate etawuni yaniriza buli bantu abayingira mu Uganda ensango y'essango bbe abalunzi baffe bonna bali mu kubundabunda tewali aboogerera tewali abafuddeko ente zaabwe bazikutte babajjako ssente twetaaga omuntu tusuubira nti bwe tunaamulonda anitamu tujja kumutuukirira ensonga eno esobole okugenda ne mu palamenti egiteeseeko ate waliwo n'abantu abalina enkaayana mu by'ettaka yali badde asobola okutuyamba nti ng'akolagana n'ebitongole ebiramuzi emirundi mingi bangi bayamba nga tukulembeddwamu chairperson waffe wa NRM Honorable Haji Haruna Kasolo Kyeine tusazeewo okuwagira Anita Mong mu kifo kya vice chairperson okukiikirira abakyala ku lukiiko olwo olwa SEC okusookera ddala tumwebaza nti yalwana nnyo okulaba nga tufuna oluguudo lwaffe okuva e Masaka okutuuka e Mutwa. Ensonga ey'okubiri kwe kulwana okulaba nga ebisiyaga biggwa mu ggwanga lino. Ensonga ey'okusatu mukyala muvumu amanyi kyayagala ye muntu yekka asobola okuyimira n'ayogera nti kino kikoleddwa tikituufu kino kituufu bantu batono nnyo abasobola okukola ekintu ekyo. Nono ensonga eyo ffe nga kyotera district NRM Delegates Conference tukkiriziganyiza okuwagira ffenna wamu era situwagala kumwekwenya tugenda muwagira. I'm endorsing Nalongo Right Honorable Anita Anet Amo Magogo as our Vice Pastor. NRM oye! Museveni oye! Anita Mongo oye! Anita Mongo juu! Anita Foseke juu! By the second Vice National Chairperson of NRM come 2026, 2031. NRM oye! NRM juu! Vice Chairman. NRM juu! NRM juu! Yatonde juu! Museveni juu! Museveni juu! Museveni juu! NRM juu! Bade saba munzikirize kulwamwe banalya ntonde n'obuyinza bwe mwampa nga vice chairperson wa NRM ne kulwa mukama wange atali wali ku mirimu emitongole egy'ekibiina. Bade saba munzikirize twale omukisa guno okukakasa muzeeyi waffe ow'ekikofiira mulaba bwanyirira omuvubuka waffe ono okubeera chairman waffe ow'ekibiina ng'ali unopposed mukikubiro mu ngalo bannaye. Museveni juu! Museveni juu! okukakasa ow'ekitiibwa sipiika wa palamenti ate nga mwebaza okukwatirako muzeeyi waffe palamenti netamuva mu ngalo okukwatirako muzeeyi waffe emirimu gy'eggwanga mu palamenti negitambula bulungi. Badde nsaba okutwala omukisa guno naye omumukakasa abeere second national vice chairperson owa NRM ng'ali unopposed. Anita Among juu! Anita Among juu! NRM juu! Museveni juu! Peter oye! Ize oye! Abeere mu palamenti ya Uganda, ateeseza Uganda, atebenkeze His Excellency President wa Uganda ebeere y'emirembe. Ebyo byogedde kwa Katonda n'ensi yange amalako. Musaba tuwagire Anita oye! Anita oye! Anita oye! Ensonga ezimpagiza ekigambo ekyo Dr. Mulina nsanyusa okukulabako era nandikusabye osekendinga emotioni yange eno. Njagala kubeera nga tuwagira ekintu kino olw'ensonga zino wammanga. Ensonga esooka background ya Anita Among gye yava twetaaga okubeera nti atuyamba okwongera okusika abantu abasigalayo okujja okubeera nga yeegatta mu kino. Ensonga ey'okubiri ye muntu ayina
hard meat ennyama ekalumye yayita mu kusomoozebwa ng'amaze okubeera nga bannanga okuba ku t-shirt tukyangalanyiza yayita mu kubeera nga asomoozebwa oluvannyuma lw'okuwagira ekiteeso ekirwanyisa ebisijaga mu Uganda olw'okubanga yalwanyisa ekigambo ekyo yeetaaga okubeera nga tumuwagira kubanga yasobodde okulaga nti asobola okuyibiramu okuba ebigenderwa by'Abannayuganda n'obuwangwa bw'Abannayuganda bulijjo. Ekyokuna mu mutima gw'okwagala okwongera okukulutingira NRM esobole okuba nga esenzera mu ttulu lyaffe erya wansi ogusuku omutono ogwetaaga okuba nga tumuwagira. Tulina okulowooza nti akyalimu obuvubuka akyalimu amaanyi akyalimu agatambula okusobola okuba nga atukulembera nga second vice national chairperson wa Uganda wa NRM okusobola okubeera nga NRM yeeyongera okuba nga etambula. Maliriza nga nsaba ffenna bannalyantonde tumuwagire ekyo tukiwagire ffenna tuwagire Anita Among Nalongo. Anita oye! Anita oye! Nesemanda oye! Bituusa bulungi nnyo wa Right Honorable Speaker owa Parliament. Ate era ne Right Honorable engeri gy'alina enteekateeka tyonna amuyita okujja mu kanso eyammwe abakulembeze abalondeddwa bulungi nnyo era mujja kuba muwulira ebisinga. Kakati tusaba abakkiriza nti Right Honorable Anita Among tumuwandako eddiisa olwaleero nga second member tuwanike emikono waggulu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbabazi Jessica, General Secretary of Komasimbi District. Nyabo linda ko twagala kulaba. Anita Foseke juu. Aliwo muvubuka w'omubala. Anita Zoe! Anita Zoe! Winning team Zoe! Winning team Zoe! Ra! Sha! Ha! Zikiririza Anita Among mulonde Chala munanga kiti abakyala era akomanga one tulisika Omubala watata winning team Zoe! Anita Among Zoe! Anita Among Zoe! Ra! Cha! Cha! Ha! Chairman Youth, I'm here to endorse Honorable Anita Among to be our second member. Thank you. Erinnya Ssemugutu Kizito Kimuli omwogezi w'NRM mu Komansimbi District. Ffe ng'abe ku Komansimbi ffenna tufiira ku Honorable Anita Among kubanga okusooka kwa byonna Paalamenti agikubiriza bulungi. Tawakanyizza biteeso biyamba munansi atambudde bulungi nga Sipiika wa Paalamenti. Ekyokubiri ffe ng'ebukomansimbi twalonda bubi bonna b'opozisoni beereere ekyamaze tulina mubaka atukiikirira n'olwekyo tebakomyewo kati kigenda kutuyamba omulundi guno ye katumuwe naffe akalulu mu kifo kino atubeerere omubaka waffe tujja muwanga ebirowoozo byaffe abitutwalye paka bwe tunalonda ab'NRM be twagala. Ekyokusa tuli balimi ba mmwanyi tulowooza nti bwe tumusemberera ne tumuteeka mu bukulembeze obwo n'asemberera gavumenti ku seeka ku kifo ekisalawo tujja muwa amaloboozi gaffe ebyemmwanyi batwongere ebyuma by'emmwanyi twongere ku mutindo batuwe ebigimusa n'ebirala ezimu ku nsonga kwe tusinzire yadde akiikira ab'ebukedya naffe tumusabye maama atukiikirire tugenda kumulonda mu ngeri enjawulo paka tunaateeka ababaka baffe ab'NRM naye kati ye mbaka waffe obudde mu ngeri efaana bwe tusebu tusazeewo muwagira obukulembeze bwe obulungi watulaze ekirala akyali embavu ezo nazo kirungi okuva okuba nti omuntu aba n'embavu kuba kati tutandise
atandise muzeeyi waffe Museveni obutali bulimba era naye atandise okuba nti agenda atandise okubajjajja kati tutandika okuteekawo ttiimu ennwanyi enerwanagana na bano okugeza abantu okugeza abaana bebiina byonna abatandika okuleeta omugigi omuto